Ab'ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics Obosi Mufunze bafulumiza ebyava mu kubala abantu eby'ekiseera okwaliwo wakati wa 10 ne 19 omwezi oguwedde okwetooloola eggwanga. Okufulumya ebibalo kubadde ku Serena Hotel mu Kampala nga Pulezidenti Yoweri Museveni yabadde omugenyi omukulu. His Excellency the President. Akuliye ekitongole kya Obosi mu ggwanga Dr. Chris Mukiza yafulumiza ebibalo bino ng'alaze nti bannayuganda kati bali obukadde 45,900 nga beeyongeddeko obukadde 11,300 mu kubala okwasembayo mu mwaka ogwa 2014 okwalaga nti bannayuganda bali obukadde 34,600. Now 45.9 million, up from 34.6 million counted in 2014. Dr. Mukiza ategeeza nti ku bantu abo abakyala bali obukadde 23,400 nga bakola ebitundu 5 ku buli 100 ate abaami bali obukadde 22,400. 1% females in our population. The males are fewer. Agambye nti mu kubala kuno amaka gali obukadde 10,800 okuva obukadde 7,200 nga bwali mu 2014. So we ended up with around 10.89 million households, which is an increase from 7.2 million households that we covered in the 2014. Dr. Mukiza yeebazza abakuumaddembe abakola n'abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu okulaba ng'abantu babalibwa naddala mu bifo awali effujjo. Our special gratitude goes to the leaders of UPDF, Uganda Police Force, Uganda Prison Services, Electoral Commission, Internal Security Organization. For one, the active participation, they gave us very good enumerators. Two, all the vehicles we use to transport material to the districts. Agambye nti ebitundu awali effujjo kwaliko Kampala, Wakiso ne Mukono nga wana ababala abamu beekalakaasa nga ate ebifo ebimu ababala abantu basanga okusoomoozebwa okw'enjawulo nga n'abamu ku bantu babaggaliranga ne batayingira ate abamu ne babateera embwa. Cities became a problem, Your Excellency, especially Kampala. We classify Wakiso as a city, Mukono. Agamba nti enzikiriza ez'enjawulo zaagaana nga abagoberezi okubalibwa nga bagamba nti Katonda yababala dda naye bano batwalibwa mu mbuga era ne babalibwa so nga ne mu disitulikiti awali okugugulana ku nsalo naye okubala abantu kwali kuzibu. Those as would say we are counted by God, we can't be counted and submit to the earthly people. Newankubadde okusoomoozebwa kwali kungi naye bannayuganda balina essuubi lingi mu kubalibwa kuno era bategeeza nga ababala nti emiwendo bagiwe gavumenti ebakolere ku bibaluma. That you are counting us, but what shall we benefit? Go and tell your government to use this data to improve our livelihood. Ababala abantu wabula ne bayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo basiimiddwa okuli eyawuga n'asomoka amataba ng'agenda okubala abantu so nga mulimu n'abo abafiira mu nteekateeka eno abasiimiddwa. Because we conduct census once and they depicted excellent performance. Number one, Rubega Lawrence. Where is he? The famous swimmer. Minisita omubeezi w'okuteekerateekera eggwanga Mosul Golobi yeebaza abawobosi okubala abantu ate ne bafulumya ebivuddemu mu bbanga ettono bwe riti. Tulina okulaba nti bwe tuba tupulaninga tubajjamu amagoba. Ekisooka tulina okubasomesa abasinga ne babanga tebava mu masomero. Drop out rate erina okubanga ekendeera. Ekyokubiri tulina okubakuuma nga balamu tuba immunizinga. Ekyokusatu kwe kubawa skills ababa bavudde mu ssomero. Pulezidenti mu kwogera kwategeeza nti bwe yali akakwata obukulembeze yasanga omuwendo gw'abannayuganda mutono naye ng'abantu bazaala nnyo olw'ensonga nti abaana baalinga bakola emirimu egy'enjawulo ku myaka emito ng'amaka gaabanga n'abaana abangi gakolanga nnyo. In our traditional society, the children were also laborers. The incentive, that was one pressure, to have many children. Agamba nti abazungu bamu amagezi nti gavumenti etandika okusomesa abantu enkola ya kizaala ggumba baleme kuzaala baana bangi kyokka ina abategeeza nti bannayuganda kye beetaaga bya bulamu abaana basobole okugemebwa baleme kufa nga bato. That's how we introduced universal immunization so that children don't die. I think if you look at the
infant mortality rate, it must have moved from 122 over 1,000 to now maybe 30 or something like that. Museveni agambye nti endowooza mu bannayuganda okugaana okubalibwa yavadda nga n'abamu bagamba nti bw'obala abantu naddala abaana abato bafa mangu era gavumenti ebbanga eri lyonna essira ezenga eriteeka kusomesa bannayuganda nga y'ensonga lwaki omuwendo gwa bannayuganda gweyongedde. Our people here believed that when you count children they will die. Nokungura. Why do you count people? That idea is not as simple as it looks. Some of them, of course, are abusing it. But others believe that counting will bring exrani. President ategeeza nti ebivudde mu kubala byongedde okunyweza Uganda mu mawanga agali mu luse lwago agali yaddeyaddeko kuba n'ebyenfuna byeyongedde okukula. We have indeed entered the lower middle income status. Ebinaava mu kubala abantu ebyenkomeredde byakufulumizibwa mu mwezi ogw'omwenda omwaka guno. Robina Nantale yakusakidde gwino ku Bukedde TV.